Omulabi waffe tukwaniriza nnyo era okulaba omukutu gwaffe guno omuganzi. Biki ebimu ku bikulu ebyali badde mu Kiraamo. Ffenno bw'olaba Buganda Land Board omanya ebikulu ku ffe bitera kubanga byekuusa ku ttaka oba ku bwannannyini ku kibanja. Gwe nno ng'olamba alaama oteekwa okuba ng'oli towaliriziddwa nga toli mu mbeera ze ez'obulamu ennungi. Abantu bangi bamala okulamba tebeegaana nti saali mu mbeera zange. Oteekwa okuba ng'oli mu mbeera nnungi. Oteekwa okulaga biki by'ogenda okugaba. Bw'eba polotingi eri emu n'ogyogera, n'oyogera obunene bwayo, n'oyogera gy'esangibwa. Tinga bya poloti eri mu kitundu bwe kiti, eri ku bunene bwe buti, n'ensalo zaayo. Oteekwa okulaga abo boogabye ng'oyogera amannya gaabwe boogabidde. Bw'omala okulaga abo, oteekwa okuba n'abajulizi. Ekibanja kyange ekyegindi kigabye n'egundi n'egundi be babaddewo. Ate abajulizi abo bateekwa okuba nga tebasuubira kufuna mugabo ku ekyo ki ky'ogenda okugaba. N'ekyo bangi mugaba ebibanja ate n'ojulirwa mukyalawo oba abaana. Ate oluusi mutuuka mu maaso eyo nga emu ku bagenda okugabana. Kyo tekikirizibwa mu mateeka. Mu nnongoosereza empya tokkirizibwa kugaba nnyumba mwe mubeera oba amaka gammwe mwe musangibwa. N'ojja n'oga nti nze wano wentudde byonna byonna mbigabye. Etteeka terikukkiriza kugabaawo mwe musangibwa. Tokkirizibwa kugaba n'ogaba byonna be tuyita abakulya mu ngalo ba dependents, abaana bo oba mukyalawo, ate ne baba nga basigadde ettayo. Abasinga tubigabire ekkanisa oba muzikiti oba gavumenti oba mikwano gyaffe ne tuleka nga bano bali mu bbanga. Etteeka terikikkiriza. Ekiraamo kyonna ekimenya amateeka ga Uganda kiba kiraamulaamo era kkooti ekisazaamu. Tugenderere nnyo nga tulaama nga tugaba ebibanja byaffe b'ettaka lyaffe tubigabe mu mateeka okusobola okuyamba abo be tubigabidde. Mwebale kutulaba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.